Essuula eyookusatu. Awo Mukama n'aŋŋamba nti, genda nate oyagale omukazi ayagalibwa mukwano gwe era omwenzi, era nga Mukama bw'ayagala abaana ba Isirayiri, newaakubadde nga bakyukira bakatonda abalala ne baagala ebitole by'ezabbibu enkalu. Awo ne mwegulira ne muwasa n'ebitundu ebya ffeeza 15 n'ekkomeri eya sayiri ko ekitundu eky'ekkomeri eya sayiri. Ne mugamba nti, olibeerera awo ku lwange ennaku nnyingi. Tolyefuula mwenzi, so toliba muka musajja yenna, nange bwe ndiba bwe ntyo gy'oli. Kubanga abaana ba Isirayiri balibeerera awo ennaku nnyingi nga tebalina kabaka, so nga tebalina mulangira, so nga tebalina ssaddaaka, so nga tebalina mpagi, so nga tebalina kizibawo kya kabona newaakubadde batteraafi. Oluvannyuma abaana ba Isirayiri balikomawo ne banoonya Mukama Katonda waabwe ne Dawudi kabaka waabwe, era balijja eri Mukama nga batya n'eri obulungi bwe mu nnaku ez'oluvannyuma.